Abagala abalungi mbaniza ku mukisi gwaffe ogwana lubalero divine ensena nkawala na mirembe intuuse. Yes, we are back. Balamusaako bassebo ne bannyabo era ne mbeebaza gyonna gye mukola gye mutuusaako engalo eyo era ne mbeebaza okubanga muwagira ensonga z'obuwangwa n'ennono. Ekyo nno kye mukola mukolera ddala makula. Ate gwe munnange eyeekuumira ku mukutu guno ne nkwebaza ekyensusso. Weebale kwagala divine, weebale kubanga otuwagira n'emisomo gye tuteekayo n'otakomaoko, n'osiima n'oleka ebibuuzo byo wansi n'obaako ky'ogattako ate n'oshealingako ne munno. Mwebale mwenna ababanga mushealinga obuvidiyo bwaffe buno obu audio bwaffe n'ogambako munno nti nno munnange eno embeera gy'oyitamu nina gwe mmanyi asobola okubanga akuyambako wano na wale. Thank you so much kubanga okweyagaliza si kwa bonna, bantu bangi eyo bamanyi etuufuulire. Sigambye nti okaako sigenda kayisaawo. Gwe nno mpya sooka osubscribinge olaikinge page yaffe eno ate wonaamaliriza beera nga okasharinga katambuze wano na wale yampaka gyo kinaakomeeyo. Ate akade ky'obeera okola weerabira kakonako ojja funa notification kyekubanga kikuyamba buli oteekayo omusomo n'obanga gwe omu ku basookanga okugoberela. You know that feeling ekintu kipya, omanyi kamuvi akaliwo nga kakafuluma n'obanga gwe yasoose okalaba gw'omu kwabo. Okay, oyinza obba nga si gwe yabadde number one naye nga gw'omu kwabo abasoose okalaba. Oh my goodness, kiina engeri nze gye kindeetamu okuwulira buli muvi empya nembanga nze omu kwabo abasoose ogiraba. Wetwalira ennaku zaayo oba wekisi zaayo nga eyo nagitadde dda ate nga nenda mpya. So that's why you should do. Kyoba okola buli ke tuba nga twakateekayo sooka okawulirize okaggye mu mulamwa. Abalala bali we banaabufunira nga gwe my friend ate oli wala nnyo. Kale munzikirize nyanjule omusomesa waffe mu studios olwo abenga ababuulira kye tuba nga tuzaako. Tukyali ku series zaffe ziri ez'obukojja. Ensonga y'obukojja eno nabagamba nsonga nkulu nnyo era tujja kwetaaga tugiwe obudde. Ayina ekibuuzo beera ng'okirekayo ekikwatagana ku bukojja. Oyinza okugamba nti banaye nze nina ekibuuzo naye ate tekikwatagana ku nsonga ya bukojja. It is okay. Ayina kyewali agadde tusomeseeko ekikutawaanya, please feel free kiteekewo mu inbox. Yes, ayina kyeweebuuzaako ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Please feel free obenga oteekayo ekibuuzo kyo y'ensonga lwaki tuli wano. Divine. Hello. Yeah, thank you. Thank you, Nalungu. You're welcome. Baniriza mwenna bassebo ne bannyabo mbabuuzaako bassaalongo ne bannaalongo n'abalongo battunna. Mbalamukize abanyoro n'abanyoro kati banyina luminyowe n'abanyina entonyowe nywena bayise nkunyowe n'abanyina enkulunyowe abachwezi n'abachwezi kati nimbalamukya nywena abadwaro n'abadwaro kati ababiito n'ababiito kati abasiita n'abasiita kati obwo nubwo bunyina luminyowe nibo banzaala okwo bwijjanga okwo kitamba masindi. Kale mbalamukize nywena gye bali emirimu mwebali byona ebimukola abakusaasa ntubasabira Ruhanga abahe amaanyi mulabemu ebyo byona ebikwatalibanyiza muli kulungi. Bwe tutyo nno nga tukomawo obwo bwe bukojja obutegedde kulekayo webale kulanya bukojja. Anti abantu babadde batandise okwebuuza ate Nalungu abadde atya? Nedda obukojja bukulu nnyo kubanga it is part of you. Ffe wano ffe ffekka ffe tetufa ku bukojja. Mmwe nze mbufaako. Actually this thing is two way Nalungu. Ffe nga tetufa ku bukojja n'obukojja tebufa nnyo ku baana bawala bwe bazadde. Of recent wekiri like obukojja busiizinga okubeera so much involved with you. Mama okasaavaawo tebaddamu kufaako nnyo kiri awo. Naye nze ngeri neebuuza ekibuuzo, who stands to lose? Nga nze ndaba they both stand to lose. No. Yes. Nze ngamba gwalina ekyokufiirwa.
Igwe. Nze wemba nakola ensonga zange ez'obukojja Nnaalongo. Waliwo okuba nga tewazikola. Ebisigadde bibeera physical. My friend, waliwo okuba nga tewazikola. Nga tewazikola. Yeah, waliwo okuba nga tewazikola. What tewazikola you stand to lose. And she can be both sides. Stand to lose. Olwaleero twagadde tulabe obukojja nga bubanja. Obukojja nga bubanja, how do you know? Ye lwaki bubanja? Ekigambo kino tukikozesa lwa nsonga nti amaanyi gano ge tusanga mu nsi muno mu kututambulirako, there are things bye tuli meant okukola oba twagala oba tetwagala. Era gye biggweera lifuuka bbanja nga you have to do it. Nga oba tokikoze omwana we alikikola, bw'aliba takikoze ate omwana w'omwana we alikikola. So it goes on generations and generations. Nga bbanja alisigalawo ng'oteekeddwa okulituukiriza. It is very amazing about this thing. Nti kati gwaliwo mu bw'obulamu ebintu bino bwe babikugamba ne weesuulirayo gwannagamba and you're like, why do I have to care? Ne weebuuza ye amabanja nze yagalya. These some words that you're using omwana byagenda okukozesa aleme kubikola. Kati weebuuze omu ku mmwe bw'atasalawo n'agamba nze kankole, it is going to go on and on and on. Exactly. Oba okitegeera. Ate it becomes hurtful ng'oli magombe. Osanga amabanja ga Nnaalongo tegaali baddewo nnyo. Naye emizimu gituuka e Magombe olwo lwe gumanya nti kino yali alina okukikola. N'atandika obbasumbuwa. Kati n'alyoka adda ku mmwe n'asumbuwa mmwe n'abatawaanya n'ateganya n'alufuula lubimbi lwe okulaba nga mukikola, kubanga ebbanga limumala nga temukikoze tafuna mirembe. Kubanga ye ali eri talina mirembe. Talina mirembe. N'ekyo ekiba kimuleetera olowooza nti ffe abali eno emirembe tugirina. Ate muba mugirina. Ki ekiba kyamutwala nga tabikoze? Saagala mizimu gisumbuwa nze. Okay. Nnaalongo munyiivu eri emizimu egitawaanya abantu. Nze emizimu gino eginteganya. Wakera ku makya ebintu bino n'obimanyaako ne weesuulirayo gwannagamba n'okola statements zino bamanja nze amabanja nze yagalya nabisangawo. Ye lwaki baba bamanja? Kikola kyakwewuguusa okubanja gw'otaawula. Okiwulira? Twogera bingi wano nga tukyali mu bulamu bw'obulya mmere. Naye we bamala okugolola statements zikyoka ng'olwotandika okudda ng'otugamba mumpa olubugo. Naye nga wano mu nsi wali toyagala naddu esembereza. Lwaki otusaba olubugo? Otugamba nti empewo ekufuuwa nga wano wali tolwagala. Oba okiwulira? Tetugenda kulukuwa, egenda bbeera yeekufuuwe. People should learn. Era we ginaabeerayo we gikomawo nga gitegeeza abaana n'abazzukulu babagamba munyiikire ensonga kubanga eno embeera si nnyangu. Munnaye tomanga mufu lubugo kubanga essaawa yonna wokkiririra emmanga eyo ojja tegeera nti lwaki olubugo lwaki lwa mugaso. Yawula okumma omufu olubugo n'okumma omuzimu olubugo. Ono omufu gwe twogerako ali wali bamugolodde mulina okuleeta embugo bamuzinge. Anti nze osobola guno omuzimu guzze gwagaana okusamira obulamu bwagwo bwonna gumaliddeyo mu nonsense. Gino lwaki nkwata bana bombi ababiri ne mbagatta? Kuba omuntu wali nga bamaze omugolola bagenda kujja bakugambe munnange nno oyo kitaawo oba oyo sengaawo wali taddeko olubugo and you're going to go like nze byo sibikiririzamu. Bakugambye kugula lubugo ne bwe tebakugambe nti gwagenda oddumubika. Woba osobodde kwata mu nsawo y'okole ki? Tujjewo kiri nti wamma omufu olubugo. Tomanyi essaawa yonna ogenda kukola ki? Kwetaaga omuntu oyo oba ojja kukkirira abaana ate ababo bennyini bagambe nti wabakuliza mu ddiini tebasobola kugula mbugo. Okomewo ng'otintima n'abazirese bazibagobye babagambe wali wano nga oli muntu wa ddiini nnyo bakwate embugo zino bazisuula eri. Okomewo ng'otintima ng'obagamba weetaaga olubugo embeera si nnungi. Teri agenda kuwuliriza. Kyova olaba nti neebaza abakulu abamu abatudde mu nsonga nti emizimu egyo tebagiwa budde na kwogera. Kasita bamanya nti gimu ku misumbuyi egyali kuno simanya njira bwe bati simanya nsoma ddiini bwe bati gwe nga banyiga exit nga bagamba omulala ajje ku mutwe. Tetulina budde. Next. Okola bukozi bwe bati next
next kubanga be bakiipinze ono nga baleetera ensonga zino okubanga tugamba mbu teziggwa naye singa gw'ogenda okoze paati yo omwana nakola paati ye mwe mulowooza twali badde ne kino kyonna nti amabanja manjibwa ekigambo kyatufuukira ekigambo lubaala abanja mizimu gibanja kojja bubanja naye mutulekera amabanja gano mulekedde abaana bammwe amabanja abazzukulu amabanja kubanga gw'okimanyi ndaba ngenda nakwefiira be bamanyi tolina wogenda okusanga mirembe nze nkubuulira nga nze gaano bikola ku nsi emmanga eyo tekitambula bulungi nsonga nkalubu era ojja kudda nga toyagala bano ab'ensi bakuyambeko ate nga bakoobazibu bayibuli yakwata wansi ne waggulu tebayina budde tebagenda nakutunulako bajja kuleetera faya afuuke faya bakuyiweko amazzi bwe bayita holy water beeyisengako oyiro gwamanyi osigaleeyo ng'ogamba ddala bano be baana abange be nazaala naye nga gwe yabalaga kale tutunulidde obukojja nga bubanja omuntu asobola okumanya atya nti kati nno buno obukojja buno bumanja ekisookera ddala obukojja nga bukubanja osobola okutuuka mu mbeera ey'okuba nti obulwa ky'olya eyo embeera eba nzibu nnyo oba osigaliza ki otuukira okubanga ekyokulya kibula naye nga tekibula bulijjo naalongo kibula waliwo okubanga kibuze nga tofunye katayimu kalya no ng'obadde bize si mu ngeri work paperwork wano nawali so at the end of the day noba nga tofunye budde bwakolya si mu ngeri but mu ngeri y'okuba nti tekifunise naye nga tolina busobozi bukyetuusaako tukibuze mu ngeri eno naalongo lubaale watuukira okubuza ekyokulya kubanga tukimanyi muzadde lubaale muzadde njagala mukitunuulire mu mbeera eno nti okuviira ddala ku bajajjaffe lwakuba nti abamu boogeza butamanya lwaki bamanja tomanyi balindagaano ze bakola number 1 ekirala osooka n'ogamba olaba baagumiikiriza ku regimu y'abajjajjange eyo sensuale neggwa bajjajjaffe ne basuubiza abaliddawo ne bagamba kale katulinde abaliddawo eyo sensuale n'egenda nayo nga tekoze ne bagiraka nga bagigambye abaliddawo balikola bajjajjaabo bakitaabo mulembe gw'abasengaabo abaana abazzukulu gwe n'olyoka ogamba nti lubaale simugumiikiriza kitegeeza we tutuuka mu mbeera y'okugumiikiriza yakyasinze kubanga ajja abalinda ajja akulinda ne bamusuubiza oli n'atuuka n'agamba faya n'amuleka n'agamba kalinde omwana gw'olizaala naye nga gwe gwatadde oli myaka 23 tonnafuluma najji naye n'agumiikiriza oba olirifuluma ku 3 ate neggi lifuuka omuntu mazima ddala muntu kyayinza okuba bw'atyo look at it lubaale yekka yasobola okikola naye mu mbeera eyo yonna gy'alina ey'obuzadde watuukira okubuza ekyokulya manya n'ebibyo si birungi manya ebibyo si birungi oba toyina gitwale mu scenario nti omuzadde yamye omwana emmere omanyi omuntu bw'atyo ebireeto by'abaaloota naalongo byantiisa byokka aba aloota nga ayina essimu naye nga tekuli network ng'omuliro gwaggwako buli bwagezaako okukuba essimu teyitamu tekuli nga buli omu yamwesamba sobola n'oleeta nga abakampani z'amasimu zikubira nga zigamba bakusazeeko airtime ebirooto ebimu tetubitwala nga byamakulu naye some dreams ziina byezikulalika anti kati jjukira bamanyi nti sensual eno tulina bye tukozesa tukozesa ebintu nga omusolo URN ekubira nekutegeeza omusolo gwo gwaweddeko wekiza mu bulamu bw'abeeyo eyo weebuuza omusolo gweguliwa ogwo gwe bamponinga nti kati essaawa yaagwo obwonebwandiba nga buba bulamu bwo nti essaawa yonna bukugwako so tutunuulira obukojja nga butuusaawo nti kiba kikolwa kya busungu bungi nnyo era mugenda ne mubeera awo
nze ntunira abantu Nalongo nga beewuunyisa n'osanga omuntu ng'abuliddwa kyalya naye ng'ate oluusi ne kyalina okukola kyamugambibwa naye ng'awoza jjo juzi n'alagaanya yali ku n'alagaanya wiiki ejja omwezi guli omwaka gujja nti kino kyolaba mukama wo kyatandise okukambuwala lubaala akubanja wali badde ositukiramu n'ogenda n'okola ensonga ze genda olina ebijja bino eby'obukojja obukojja bukola ki bukubanja n'agamba nti kati ekikulu mukama wange tampa budde siina bwe nva ku mulimu ng'olwo atandika otinkiza omulimu nti gwe gw'ensonga ennyo ne wayita wiiki emu omwana n'alwala n'agenda ku kitanda n'abeera ennaku 3 tali ku mulimu ali ku kitanda ajjanjaba mwana kosi ensonga ekola ki etegerekeka meaning nti mu ngeri y'emu yabadde asobola okufuna ezo ennaku 3 nakkirira ajja kugamba nti okuva ku mulimu neetaaga ensonga kyova olaba lubaala agikuteerawo ati kati tayinza kubulirirwa nsonga gy'ateekawo ffe ng'abantu ng'onoova ku mulimu toyinza kubulirirwa nsonga naye kati yakulaze nti kale lwaza ku mwana tulabe oba toveeyo ogenda kuvaayo kabe bbaawo ogenda vaayo sooka obeere wako omujjanjabe okitegeera meaning nti ekyobutava ku mulimu kyekwaso toyogera bwotyo I'm trying to show you Nalongo how these people are fucking up their lives kigambo kitya kyaluzungu nakisangawo maybe nyinza okuba nalibadde sikikozesa naye kyaluzungu kale tukiyita okukyankalanya obulamu bwabwe okukyankalanya obulamu bwabwe sometimes ebigambo bimbulako wendi njabe kujukiza so n'olaba nga ekyo akabonero akalabye takakoze eki Nalongo waliwo n'ensonga y'abasajja abasajja nabo bafuukira abakazi abasajja owulira abasajja abo balina eno tendence nti abamu abakazi bagamba abasajja tebabakkiriza kola lubaale nti oyagala omunnyonnyole nti munnange mpaayo ennaku 3 oba nkutegeeza nti ennaku 3 sijja sobola bbeerawo kanga atandika omubuuza kati ennaku 3 zonna ng'okola biki ensonga zino ozimanyi Nalongo si z'oweerako obudde nti mu lunaku lumu ngenda bba maze oyinza okugenda kale kati waliwo ng'ensonga ekwetaagisa si yabijja Nalongo look at it this way nga si yabijja tebabawadde mukisa kugenda kukola nsonga aleka amuga togeza novano kati kwegamba sometimes naye alowooza oluuzinga omusajja lubaale y'anaamuwasa Nalongo lubaale si yagenda olinga agamba nti if they don't do so tebabaleka basigaza amaka abagezezaako this is where you go like die trying emikwano n'agijjawo amaka n'agalinyamu n'akuzza lemerako mukazigo gyakulemesa n'ekyokulya n'osigala era gwe ng'olemezaamu tolaba nti obulamu bwogwo bw'obwonoonye bassebo ne bannyabo kino nkibakuutira okuzaalibwa kumu n'okufa kumu sit with your man sit with your woman mulage omugambe nti kinkakatako okukola ensonga bweti and if I don't do it tewagenda kubeera Nalongo wandekerawo ebigambo nga bino n'ogeza ofuluma ennyumba eyo nze manya sikyali balo kati nze nkole ntya lubaale gwe twogerako lubaale naye tagenda kumpasa tagenda kukuwasa naye ajja kufunira omusajja akuwasa ono yegwe mbadde namanyiira okumanyira kizaalibwa naye yagala nvukula omusajja nzire kwole aliwa kyogamba egwe wasookerako wange bwemba gwe nagira nensooka noono kale yasooka yampisa bubi then lwaki tondeka noono owookubiri beera n'owookusatu ngomaze okukola ensonga z'abajjajja simple some equations are very simple nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti at one time in life bwe twali twagala kwonoona bulamu bwaffe tulina okuimprovisinga tulabe ng'ensonga z'abakulu bano tulina obuzibu obudde n'ebintu by'okulagaanyalagaanya ebyo awo we wali obuzibu you end up ng'obulamu bwo bwonna buli upside down ate bwe babufuulira ddala babufuulira ddala obanga yagudde mu kateebe tekiba kyangu kejjamu tosobola how
kati ng'okikola ati zonna connections bazikujje bakusalako bazikujjako ne gw'obadde olowooza nti mukwano gwo ate the most hurting part nti bw'olowooza nti ddala mikwano gyo buno obuzannyo bw'ensi bunyuma tebakulinda gwe kugenda gyali akurejecting no bigambo bikusanga wano gundi yakwogeddeko bwati namukurejectinga nakunyiga mu budget abata nakublockinga yakwogeddeko bwati nga obeera okulaba ng'omuntu takyakuweereza bu message nayongererezaako n'ebigambo ebirala bingi okukamala. Don't come back to my house. Yeah, don't talk to my children. Don't talk to me. Ate bibeera mu luzungu. In your language. In your language. Ate okuyomba mu luzungu kunyuma. Limited. Njaga ngamba omuntu olinga balugu ate nga balugu kigenda kuntawanya mu luzungu. Okay. I prefer n'ennyumba mu Uganda. Ne mugamba olina empisa embi. Okay. Yeah. So, tutunuulira obukojja nga bukubanja. Tutunuulira ensonga y'okuba nti osobola okugula ekyokulya. Ne tugamba kino kisobola okutuukawo lwa kunaganya ng'ogenda ogayala. Oli ayinza okugamba nze saamanya saafuna yaŋŋamba. There is this person. Sometimes they are told. Naalo ng'agenda okugamba nze siina kyemmanyi. Tunuulira abaana battu nga bakuze bagamba nti maama eka talina kye yaŋŋamba. Tukuze waffe tuli basomi tuli banaddiini. I don't have any clue about these things. Kati njagala kutunuulira ensonga ng'eno. You have this girlfriend of yours. Mwambi mukola ensonga. Nze n'omwami nga tukola ensonga. Girlfriend n'omwami mukola ensonga. Girlfriend ne boyfriend. Bakola ensonga. They are living together. Already. Kati nosanga this scenario nga omwami agamba omukyala. Omwami n'agamba omukyala nange omanyi bwe tuba tukola zino ensonga z'abajjajja tetuteekeddwa kulya bizzi. Kati ng'omukyala agamba nze bajjajjange balimala kukola ki? Bali kumala kugiŋŋaana. Balimala kuŋŋaana. Ate oba tebaŋŋaananga. Lwaki oŋŋaana asitagafu? Yeah. So n'agoinga on ng'akikola. Kati mbuulira Naalongo omuntu oyo bw'akeera enkya ng'obulamu bwe buzzeemu zigizaga. Ayinza ogamba nti ye teyamanya. Ati bajjajja ye tebamugaana asitagafu. Baagaana musajja. Bwe bumu ku buzibu abalubale bwe tulina. Nti we think nti Katonda waffe tetwagala kwetumiikiriza. Bagenda kwefominga oba mu ngeri y'ekire nga kiri mu shepu y'omuntu. No, just nenda bubaka. Obubaka obusukka muntu munno bw'akuwadde. Oba oyagala abaana battu bw'ate abasomesa nti obubaka bulimu ebika. I've told them. Kubanga siina kye sibagambye. Omuntu Naalongo. Olaba radio esobola okuwa obubaka. N'obeerawo n'ogamba I think obwo obubaka nno bandibanga barefalinga ku. Naalongo, this is the generation gye tulimu nga lubaale tumukoledde ku ssimu ekyo kikkirize. Lubaale wa ssimu kyolowooza mbu agenda kuba mwangu. Essaawa ya leero tulina kye tusomesa abantu. Next ku mukutu omulala agenda kunyigamu abasomesa abalala balina kye balungamya kirala nnyo n'oli alungamya kirala oba okiwulira. Tubakubiriza okunoonya okumanya n'okutegeera. Awulira bino na biri oba owulira yes nze njagala mbanenye naye kale sigamba nti mbawolereza naye mbanenya kitono. Balina lubaalo wa theory oba okiwulira. Balina notisi zaabwe. Obukojja buluma buti divine. Okiwulira obukojja buluma bwe buti Ssaalongo gundi. Obukojja buluma bwe buti Mutuula Kungoweeri. Kwegamba ayina kino ekitabo ensomesa egenda kukira. Buli omu ayina engeri gy'abirabamu. Ekyo ffenna tukimanyi. Kati ogenda kumusanga talina nno kye yakoze oba owulira naye nga ayina theory ye abitegeera. Naye njagala obuteerabira akubira essimu n'akugamba Naalongo naloose ekirooto bwe kiti ne bwe kiti. N'alyoka akugamba naye olowooza tekitegeeza already yezeemu answer ye kubanga ayina knowledge. Noyagala omubuuze then why are you calling? No, Naalongo abaana twabagamba babeere ne knowledge. We want them to be. Naye kati obuzibu bwe tusanze bwe buno nze bwe nkugamba bwe tukyayina nti lubaala ali mu theory. Lubaala ali mu theory. Kati kye balina okumanya nti
wamala omanya theory waliwo ze tuyita practicals ate nga practicals ze zisalawo oba ogudde oba oyise zikyukira ddala ate zikyukira naddala kwani akukozesa practicals oba okiwulira kati ng'oyagala okumanya lubaale kyeki sooka ove mu bye wakuŋŋaanya gundi ne gundi byasomesa sooka oyingire practicals ogenda kutegeera ennuma ya lubaale naye nga wano bakyakusomesa nti buluma buti njagala nkugambe ebiseera ebisinga buli bw'oba nga tolyambadde engato za muntu oyo kibeera very hard oba okiwulira bino tubibasomesa okubanga you just have knowledge about this thing naye tekitegeeza mbu kyekyo byebyenkomeredde naye munange woba olina idea ku kintu abaganda balina luli olugero lwe bagamba nti atleast omuggo oguli ewa neighbor tegukola ki atleast woba olina wano security etandikirwako ewuwo kyanguwa so please I encourage you tukimanyi mulina obumanyirivu bunene nnyo oba bungi naye nga tekiri mu theory lubaale ali mu practicals ebiseera ebisinga kale have the knowledge gipikinge woba ogisanze ku divine ku butya bwe tusomesa ku nsonga y'ebukojja naye tesaagala olowooze nti otuuka mu practicals ebintu ebyo tebitambula sometimes ebintu bijula ne bikyukana akonjagadde tukayiseewo mubenga nako mukategeera muleme gamba ate ife divine we yali asomesa mama yatugamba kibeera bwekiti ne bwekiti kati gwe lwaki okinkozesa bwe bati my friend ebintu bino bikyukamu bwe buzibu obumu ku bwe tusanze ku lubaale wa gonde wa online oba okiwulira abaana bagenda kulemererwa okukola ensonga kubanga yawulira ng'omusomesa nti ekintu kitambula bwe bati ate oli gy'agenze akimukozesezza the other way oba okiwulira ne batamanya nti lubaale maliba we tunaatuuka mu practicals buli muntu agenda kukola bulala wadde tugenda baako ne bye tufaanaganya ogenda kulyambala bubwo of course kitegeeza naali kwambaza jjadde kwambaza bubwe so it doesn't necessarily mean nti ono bwe yalyambala naye bwona olyambala noli bwanaalyambala things change ate bwe biba bikyuka you can never know beheading where naye nze kyemba singa okubakuutira is developing empuliziganya wakati wo ne bajjajjaabo bw'omala okuba nga otaddewo empuliziganya eyo ng'eri clear kati awo bisigadde lubaale aba akugaidinga waliwo ndowooza ndaba nga tudde ku sayidi y'ebukojja osanga bino tuli binyumyako olunze some as a time obukojja busobola okukulemesa okuzaala manyi waliwo olugero bagamba nti omwana omuwala aseera nannyina but that saying goes deep into our culture nti ebiseera ebisinga obungi nti omwana omuwala ono atambulira nnyo mu footsteps za maama we waba ono yagiranga maama we yalinga mulogo naawe ologa most of the time kyova olaba nti ne bwe kutuuka mu kuzaala omwana omuwala aluma nnyo tobatiisa abaana bato mu butonzi akazanyo ka give and take what comes round goes round kati omwana omuwala aluma nnyo nnyina n'alyoka afubutuka ekigambo ekigamba nti nnuma nnyo naawe balikola kino bali kuluma but she's a girl era naye ne bamuluma n'omulala ne bamuluma anti bamanyi okubyegamba kale kasita naawe oli mukazi so omwana omuwala ng'obukojja bukubanja biseera ebisinga oyinza okulemererwa okuzaala so njagadde abali eyo ng'okaluubirizibwa ensonga eno kitunulemu kisobola okuba ensonga obukojja busobola okukulemesa eddya as in being married omanyi tulina embeera eno ey'okuba nti when we are getting married or we are married tuleeta our spouse ne tubanjula eri bakadde baffe era oluusi baleeta ku bintu ne biweebwayo but there are these cases nga taata yaseparatinga ne maama si kyokka maama bwe yagenda eyo she never survived
maama yafuna omusika which musika tewali amanyi gyali oba bo ab'ebukojja bamanyi gyakola ki gyali but somehow omusika ne beyasikira tebali nnyo in contact. Yeah. So mwana ono afumbiddwa oluusi obukojja tebutegedde alina naye ensonga zaawa tebankuza tebanoonya tebanfuddeeko. Yeah, why would I care? Obukojja tebusobodde kumanya ku bufumbo buno. Kino kisobola okusaanyizaawo ddala eddya ly'omwana omuwala era n'afundikira nga tafumbiddwa munnange. Naye nga maka galemeredde nga gagaanye n'olabira awo ng'omusajja gwe wafuna nga mwagala nanga love eri mu bire nga gye biggweredde nga tagaana kukutunulako. He can't even stand and explain to you anything. N'atandika n'okuleeta obuwala bw'ayagala ewaka wamu n'akulimba simanyi bakola bonna simanyi bagenda ku zi trip naye ng'ali ne ka girlfriend bali awo bakufuulinga. Do you know how it hurts? It is really very hurting. But abaana abawala bino babiyitamu. Please bw'oba nga olabye ensonga bw'etyo sooka otunuleko ebukojja weebuuze nnyinza okuba nga ninayo ebbanja ebukojja kubanga obukojja busiraanya busobola okusiraanyiza ddala omuntu naalongo n'asiraana naye nga it is something very simple. Obukojja most of the time tebutubanja kingi. Okumeketa amannyo kino kibeera nnyo mu baana abato naye nga ebiseera ebisinga ensonga n'abakulu ate abakulu bayongera nako n'ogaaya ne bagaaya ne bamera. Abakulu baatabukira ddala. Obuto kirabika oba okyali muto ng'okyali ku level y'omeketa gy'okoma okukola n'emitendera gigenda gyeyongerako. Olugira otandika zuukuka ng'otambula onoonya by'olya. Okuwawamuka, okwekanga, okutya, ezo zonna zibeera nsonga za bukojja. Omuntu ng'afumbirwa ayanguyirwa nnyo okubeera nga atwala omusajja ewaka naye ate bw'azaala omuntu bw'azaala tayanguyirwa kwanjula mwana oyo gw'azadde ebukojja era bonna bonna okutijja kubeera ku kimu. Ate oba omuzadde bamutwale mu kika oba omuzaalidde b'ebukojja oba omuzaalidde kika kya musajja kituufu naye ate ab'ebukojja abo bamuvunaanyizibwako kubanga bo be baazaala gwasobodde okuzaala oyo era oba oteekeddwa munnange okutwala omwana oyo ne bamulabako. Njagala ndabe mu comments awo wamma gwe eyazaala omwana n'omanya nti abeewammwe gy'ova balina okulaba omwana n'otwala obuvunaanyizibwa ng'oggyeko maama we abeera e Kampala abasigadde n'obalaga kubanga most of the times tumanyi nti kiggweera wano kasita olagako mami wo ab'e Kampala. Naye nga mami si bwe bukojja bwokka. Kiba kigwa. Obukojja nga bubanja omuntu naalongo bumuleetera ennaku ku mutima n'ennyiike. Eri abantu era ng'omuntu aliko emizimu emikadde w'obeera kibeera kizibu obutanakuwala. Abantu ne bwe baba bali mu pati animal g'oli awo obeera mu myeka weekubagiza. Abantu ne batuuka n'okugamba ose yatusobera wabeera ku mikolo gya banne oba tayagaliza. And this is accompanied by okukaabakaaba ebitalina nsonga. Oba tayagaliza. Sikyamuyita nze ndeka sikyamuyita. Naye nga sigamba nti abantu bano tobaagaliza naye oliko emizimu egikaabirira egikubanja okulabako owulidde. Kino kisoboka okubaawo yadde abazadde bo weebali naye nga gw'owulira ennaku ekutta era n'olusi n'ofuna obudde n'okaabakaawo. Ate gujabagira nga wafiirwa abazadde guba gugenda kujabagira. Obukojja nga bubanja ofunanye ebirooto nga bino wammanga okuloota abafu naye nga bamaama bakojja ebijja by'ebukojja kale biba bijjira nnyo mu birooto byo bujabagira nnyo nga baakuteekako obulambe. Obukojja nga baakuteekako obulambe ebirooto byo byonna bibeera bukojja.
bibeera bukojja, mufumba mmere, mwaniriza abagenyi, mwera lujja, oyera kisibo, wanula ffene, kugamba ebintu byonna nga obiraba obikolera bukojja. Kale ebiseera ebisinga obungi obukojja nga bukubanja. Mu birooto byo temuvaamu bamaama, temuvaamu bakojja, nga bakulambika bakubuulira. Kale obukojja nga bukubanja tusobola okuba nga abantu abamu bakigattagatta ne bakintegratingamu jjajjaffe Walumbe ne baba nga bakimeesingira awo. Omuntu n'akola nnyo emikolo nga mingi. Era topic eddako tujja kuba tulaba lwaki obukojja buba bukubanja, then tulabe oyawula otya obukojja obw'obuzaale nga bukubanja n'obukojja obw'obutunzi nga bukubanja. Bwe tutyo tube nga tusobola okukola ensonga y'obukojja eno tugirungamye bulungi era tukitegeere bulungi. Otherwise tubaagala nnyo, mwebale kwekumira ku mukutu era tubasabira mwenna bannaffe abayita mu kaseera akazibu, omutonzi abasaasire. Lowoozaako ku bukojja afuna obudde kyalayokko, babuuzeeko olabe bwe bali. Mugende mukuule ku bijja abafumu batwalire ku mwenge banyweko kubanga bo kye bakyasinza okutegeera. Okomewo olabe embeera eneebeetya. Saagala oswale ogambe nti emyaka emingi gye maze nga sigendayo. No, gwegendayo. Anti ekizibu ogenda ne webalabalamu n'ogamba tengende nga sirina kentute. Webalabalamu nga ne ssente toziina ng'olagaanya. Bali be baakuzaala bakuzaala olina kaki okitegeera bakuleeta mu nsi eno nga toyina koyina. Bakuyambye batya okuba nga olina koyina? Owulidde kino nze nkigamba n'abazadde nga tonnanenya mwana oyo okuba nga takulabirira, tafaayo gy'oli kuwa kino na kiri, gwe omuyambye otya okubeera ng'asobola okubikutuusaako? Eri abazadde nga tayamba mwana, omwana akubuulira munnange olaba ku mulimu eyo ninayo olutwe, ku ssomero ninayo olutwe, naye okozeewo ki? Tofaayo okanya munnyikiza oguze zisaapula ez'enjawulo omwambaza ogamba oba eri nagimwambaza teyali ya langi nnungi n'ogula langi endala n'ogimwambaza. Omwana akugamba naye makisi zange banziwadde omwana omulala. Teweefiirayo, omwana akugamba ku ssomero waliwo abatukomola enviiri ng'ekiro nga twebase. Tofaayo. Ekiruma kwe kubanga nga gye biggwera ogenda munenya nti takuyambye. Naye abaana bano ebiseera ebisinga omanyi abazungu baatujerega bagenda ne bagamba ekiremesa Africa okubanga tukulaakulana nti eva bano be tuyita ba dependants. Naye yes, abakulu bano abazadde abatuzaala tulina okubalabirira. Nze ekyo nkyagalira ddala era nkiwagira. Naye njagala omwana akulabirire okusinziira ku nfuna ye. Abazadde nammwe mulimba. Omwana agenda n'aba ng'afuna kitono naye n'olowooza nti kyonna ayina kiwaggwe olw'okuba wamuteekamu fiizi zo, olw'okubanga okanyamulangira mbadde bino byonna obituuseeko lwakuba nze, n'olowooza nti buli kasente kanaafuna gwe konna kaggwerewo. Wabeera omwana ow'obulenzi atandise okwana musaato, ayina kano kamaama kaalaba keetaaga akasente, owulira ayagala akasanyuse, ayina ggwe banensaba kye baba bakuwadde siima ekyo tutandika tunula mu mbeera nti okusinziira ku nfuna gy'afuna lwaki mba nfuna kino oba okitegeera. Ate namba 2 mujjukire nti ffe mu Africa kibeera kizibu okubanga abazadde tukolera abaana enteekateeka nti omuteereddewo nga kino na kino kwagenda otandikira. No, ebiseera ebisinga bano abaana beerandiza. Tewaliwo mbuze zino family business bali awo nti bali awo bawera nti n'omulimu ogwasooka nze yagumuwa abazadde batono oba okiwulira. Naye omwana wattu yeerandiza atandise strugglinga naye era gwe kaafuna kookolimira. Bana parents should stop. Olumu fe abaleetedde abaana bano ensonga ezimu. Ekyo kye mbakutira abazadde. Kale bannange tubasabira mubeere bulungi nebyemukola bitambule bulungi. Tugambye okukojja gendayo gwe tufaayo genda nga bw'oli balage nti bw'oti bw'oli. Ate twejjemu eŋŋombo oba n'agamba batya bajja kwogera. Tebalina lwe batajja kwogera. Bano abantu babeera mob okitegeera. So
ojja kugendayo ne kilo 3 eza sukali jjukira most of the time babeera on the same village so ojja kugula kilo za sukali oli wamulabye teyakulabye oli yagize obuntu no bwe yalese wabulabye and they all expect to share that same little thing wetofaayo ku biki bye bagenda kwogera bajja kwogera all the time bajja kwogera aleeta akamotoka bajja kwogera bana yatuleetera wana akamotoka k'ebintu kyetwakola ng'alinga agamba enjeru tezaaliyo you know so omwana oyo ebintu byonna oba byaleeta akikola lwakweraga obakobawo akaveerako otwale akamotoka what's going to be there balina okwogera ekyo tokifaako gwe ffa ku bano bajjajja aba bali mu butalabika abo abakubeererawo mu buli mbeera si bwe kiri bannange bwe tuba nga tulina kye tuleseeyo ku nsonga y'obukojja please feel free banga okigattako awo ogambe nze kikino nakino kyomanyi oba okitegera wakomere ku mukutu ebinyuma gwe bikola batyo biggwa byokya